Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Bwe twafunikirira mu kitundu kyaffe ekyayita nali mmaze okutegeeza ng'emirimu gy'emikono gyo bwe gyali gimaze okubeera nga gintenguwa, era awo we nasinziira ne nsaba kitange abeere nga nnyambako ntandikewo akadduuka. Edduuka lyo munnange nalitandika naye seekulimbe nti nina ekyamaanyi kye nali kungulamu olw'oluvannyuma lwa mwana muwala eyali amanyiddwa nga Juliet gwe nasisinkana, era ono n'afuukira ddala muganzi wange, kwegamba ebyokkola byo ne mbimma amazzi ne tudda mu kweraga omukwano ogw'ekimemmedde. Juliet namusuubiza okumuwasa, era bw'atyo naye n'abeera nga yasuubiza okubeera nga nfumbirwa okwo kwe yasinzira okumpandiikira ebbaluwa, era nga bwe twafundikirira nali ŋŋenda kusomera mu bbaluwa eyo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe ey'e13 nemwa emirimu gy'emikono. Ebbaluwa ye yagamba bw'eti: Kasula, Julayi 24, 1953. Darling Jimmy, kansooke nkukulisa ekiro kya luli lwe twasanyukira ennyo mu dduuka. Simanyi oba nga Jimmy omanyi bwe nkwagala okusinga kitange ne mmange. Bwe mmala ennaku 2 nga sikulabyeko ng'emmere etandika okukaawa. Mwattu, mpulira ng'embeera yange ekyuse nnyo. Omusomo guyinza n'okwonooneka ku lulwo. Naye Jimmy, bw'olingiwa ndikola ntya? Kiisi yiiyo, akwagala ennyo, Juliet. Eno ye yaddamu mu yiye eyo. Kyamutunda, Nakaseke, Julayi 27, 1953. Swiiti wange, Juliet, omanyi nga bw'otanva mu birowoozo. Buli kiseera mba ndowooza ggwe. Kanzire mu kyewambuuza olulala ekiri ne mu bbaluwa yo. Wayogera ku ky'okukuyiwa. Ekyo kisoboka kitya? Mba ngenda kuwasa ani asinga ggwe ne nkulekawo? Okukola ekyo mba ngudde eddalo. Beera mugumu, akwagala ne laavu yonna ey'oku nsi, Jimmy. Okubala ebintu by'omu dduuka ate n'enfulumya era n'ennyingiza y'ensimbi gy'emirimu gye saamanyirako ddala. Okukunkumula enfuufu ku bintu ebirudde mu dduuka nakwo saakumanya. Edduuka nali naakagikoleramu emyezi 4, taata n'ambuuza amagoba ge nafunamu mu bbanga eryo. Namuddamu nti okulabira ku nsimbi ze nninawo edduuka teriimu magoba. Bwe yatunula ku bintu ng'alaba wasigaddewo bya siringisi 5. Awo yagambira nti obanga n'edduuka ekulemye, kale ggwe olikola mulimu ki? Konze nti mu dduuka temuli nsimbi ate etawaanya nnyo, gwe so etekukkiriza kutuulako wansi. Kaakano njagala kulunda nkoko. Bannange baŋŋambye nti mwe muli ensimbi empya n'enkadde. Taata yakkiriza mangu ebigambo byange kubanga yayagala nnyo okunnyamba. Bagamba nti engabo gy'otokutteemu gy'otenda obwangu. Nali simanyi ng'okulunda enkoko mulimu muzibu. Okukumira obukoko obuto omuliro naddala ekiro kiteganya nnyo, anti otulo otusalaasalamu. Bw'otobukumira muliro bufa empewo. Okubuwa emmere n'amazzi buli kiseera nakyo kiteganya, kuba toyinza kumala bbanga ddene nga tobulabiridde. Bw'otobuwa ddagala lye bwetaaga bufa. Ku bukoko 10 bwe nagula nga bwakamala olunaku lumu okwalulwa nakuzaako 5 bwokka. Obulala bwonna ne bufa nga buto. Bwe nalaba ng'okulunda enkoko kunteganya ng'okutunda edduuka, ne mmalirira okutunda obukoko 5 obwawonawo. Nabugyamu siringisi 262.5. Ezaagula emmere gye bwalya saazibala. Olwo ebyokulunda enkoko nabyo lwe nabimala nga nzirundidde emyezi 3 gyokka.
Mu kiseera ekyo we nalundira enkoko, Juliet we yantegeereza nti alina olubuto lwa myezi 5. Namwegayirira nnyo naye nakkiriza obutanjogera. Ekyagaana ebigambo okusansuka ennyo kwe kubanga Juliet yalina nnyina yekka. Kitaawe baali bamutankana. Nnyina namuwaayo siringisi 150, ebigambo n'abisirikira. Nalaba taata nnyiigidde olw'okwonoona ensimbi ze mu ngeri eteri emu, ne mmugamba nti waliwo abansuubiza okunfunira omulimu ewa DC e Kanoni, ka ŋŋende ndabe kye bagamba kaakano. N'agira mbeera ewa kkojja Makanga okutuusa lwe ndifuna omulimu mu kibuga. Taata ne maama bansiibula bulungi. Nali nsigaze ennaku 2 okugenda ne nfuna ebbaluwa ya Juliet nga ntegeeza nga bwe yazaala omwana omuwala. Nagendayo nga wayise emyezi 2, omwana ne mmulabako. Jjajjaawe omukazi yamwetuumira erinnya Nabunnya. Maama yekka gwe nabuulirako nga bwe nazaala omwana omuwala. Waaliwo n'omuwala omulala, Kadija Namisango, gwe nayagalira ku ddansi. Oyo naye naleka amaze okuntegeeza nti alina olubuto lwange, naye yazaala omwana mulenzi nga nze mmaze okuva ku kyamutuula. Abaali bammanyi abaalaba omwana baakakasa mangu nga wange, naye nze nali mwegaana nga ndowooza nti okwebaka n'omuwala oba omukazi omulundi ogumu tekuyinza kumufunisa lubuto. Omwana bwe namala okumukkiriza, ssengange ennaku n'amutuuma Lubwama. Abasomesa b'eddiini okwo kwe baamwongerera erya Isaaka. Saalina buyambi bwonna bwe nasobola okuwa Juliet, ate nga simuwandiikira na kumuwandiikira kubanga saayagalanga omwoyo yekka. Waayitawo omwaka gumu ne mpulira nti Juliet omusajja Kiguli yamutwala ng'awadde nnyina siringisi 5. Nabunnya yamuleka awo n'agenda kuddya. Juliet yagamba banne nga wayiseewo emyaka nga 5 nti singa Kasolo teyangayaalirira sandigenze na Kiguli kuba nali mwagala nnyo ate nga nali muwadde obweyamo nti ŋŋenda kumufumbirwa. Omu ku banne be yabuulira ebyo yamuddamu nti tomanyi ng'abasajja tebakuuma bisuubizo byabwe nga ffe abakazi. Bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'13. Nzikiriza tuyingire mu ssuula ye-14 n'omutwe ogugamba nfuna omulimu mu ofiisi ya DC. Baalugera dda nti obumanye bukira obuzira. Nange bwe ntyo David Bwanika gwe nasomako naye mu Kakofu Junior Secondary School ye yansemba okufuna omulimu mu ofiisi ya DC e Kanoni, District Commissioner. Bwanika yali omukulu wa ofiisi ya DC yonna gwe bayita Office Superintendent. Ffe bakozi banne twamuyitanga Super. Mu ofiisi omulimu bampaamu gwa boy ofiisi. Nali njagala kugugaana nga nguyita gwa wansi. Bwanika n'ambuulirira nti mala okukolako, abakulu bwe baliraba ng'okola bulungi baliyinza okukuwa omulimu ogusingako obulungi. Emirimu gya boy ofiisi giba gyakalonda ng'omusiri gw'omunafu. Oyira ofiisi z'abakamaabo zonna, otwala ebbaluwa mu post ofiisi ate n'ojjayo z'osangayo. Bakamaabo bayinza okukutuma okubatwalira ensimbi zaabwe mu bbanka. Oluusi bakutuma n'okubatwalira ebyabwe mu maka gaabwe. Mmotoka zaabwe nazo bantumako okuzooza. Caayi namwe basemberezanga ku mmeeza ate nno nga tebampaako yadde ekikopo ekimu okunywako. Oluusi ba DC nabawerekeranga ku safaali zaabwe. Waliwo DC eyantumanga n'okutambuzatambuza embwa ye Black mbwefune ku mpewo. Obwa boy ofiisi tebwakulekanga naye nze bwanjigiriza okugumira ebizibu. Waaliwo DC omu gwe twatuuma Kasambalyanda olw'okutuboggoleranga ennyo.
Oyo yayitibwanga Hill era ddala yali mulangaatira gwa musajja. Obwabba woofiisi nabuzzaamu omusango gumu gwokka ogwali gwagala okunsambisa Kasambalyanda. Lwali lumu ku makya nga tannatuuka mu ofiisi ate nga ne Super tannajja, essimu n'evugira mu kisenge kya Kasambalyanda. Ne ŋŋendayo okugiwulira. Bwe nagisitula ne mpagama mu ntebe ye. Ne nkoowoola nti, "Alo, who is you?" Nze Buteeraba. "Gwe Kasolo?" "Ye, nze Kasolo Kamponyi. Leero ng'okedde bulala." "Nkedde muganda wange. Ono omusajja kagulu kacca omujja atugulubya bulala. Ne bw'okeerewo eddakiika 2 omusaala ogusala." Twali tukyalondobereza ne zireeta Kasambalyanda. Yafulumira mmanju kubanga yajja atambuza bigere. Omanyi abasajja abo baakekkerezanga nnyo ensimbi zaabwe. Mmotoka baazirekanga eka ne batambuza ebigere. Kyokka nga n'okusula abamu basula kumpi ne ofiisi zaabwe. Kasambalyanda katantaagule olw'okunsanga nga nkangabadde mu ntebe ye. Yambuuza nti, "Hei kiti yaako amayangu?" Nze nga amatama ntengo. Omusaala gwange ogw'omwezi ogwo yagukangavvulako siringisa 2 olw'okutuula mu ntebe ye, ate nno nga gwa siringisa 4 zokka buli mwezi. Mpuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo olwaleero. Bwe okusinziira tweyongereyo okumanya biki ebyaddirira nga nakafuna omulimu omupya. Akuume atakumira mpeera.